Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Mukyawala bakulaivu ababiri nga bwe kyalingedda ne bajja live abantu babiri food nasanga owente 5 oyinza okutya mama buli omu ayiga munne gwe wanjogeredde nakututa n'ofuna miliyoni 7 bobo olutalo lw'amaanyi nnyo wakati wa food batabusedda mama bato gye balimu oyinza n'okutya mwali mukimanya ekyo twabagamba nti katonda wa people power teyeebaka esente z'abatabudde da batabusedda sharing live video eno yita muno Mr. Update njagala kutandika eyo nkyayitayo buyisi muge njagala obbabuulira lutalo luvuddewa owente 5 kati yegomba okudda mu people power tetukyayagala Mr. 5 cows beera joli owente 5 nga za mpumumpu buli omu abere kati guno mupiira buli omu asambire mu tiimu ye yo basajja kisogasoga bwasisinkana ne Mr. 5 cows bwasisinkana ne food muyinza okutya mama batabusedda era kyovula banze nali noonya wa food nyina ekirabo kye ti omuntu ono tubadde naye ennaku ntono nnyo twabeera naye ennaku ntono nnyo naye yatutabula naye omusajja gwabadde naye ebbanga nali noonya ekirabo omwami oyo bana yamundabirako nyina ekirabo kye kyamaanyi nnyo twagala kukimuwa batabusedda ago nago Mr. Update ngenda kubeera nga bawa twabagamba katonda wa people power teyeebaka bawamba Ghetto TV ne tubalaba babiri nga beewaana nga Mr. 5 cows nga za mpumumpu aline food bewana tuwambye Ghetto TV buli josebo yayita Mr. Big Fish mama batabusedda temulidde nga amwogerera nakatutte nekafuna miliyoni 7 katandise okunjogerera kyovula nebaza bebekulu yagendanga n'abantu eyo nga tabatwala yete yatwalanga era kyovula bamuwalana ne kusaasira batabusedda Mwatabaga katonda people power teyeebakanga temukimanye ekyo mugenda kutegeera uyizi Bobi Wine tewali muntu yenna asobola kulumba Bobi Wine n'amalako batabusedda 5 cows nga za mpumumpu ali mu lutalo ne food awo ngenda kubatuukirawo mukyali batono Mr. Update mwe mumbuulira ntandikirewa ti Mr. Update tandikire eno ntandikirewa mawulire kyagocha gemwetaaga okumanya atenga bwe mbawana amawulire aga kabirizi naye lunaku olwaleero kaweddemu kabirizi naye leero kaweddemu kwegamba leero lubadde lunaku lwakuteeba mipiira people power tulina golo 10-0 leero lubadde lunaku lwakuteeba mipiira kabirizi takyalina kyagamba ggwanga leero ebyakabirizi awe bikomye takyalina kyasobola kwogera ne bwe mutwalako miguuni omuzindalo n'omugamba nti kabirizi ogamba ki olwaleero kyofuna twabagamba propaganda agwerawo mu dakiika 5 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kasola banga avuddeyo n'ayogera ku kintu omanya nti ekyayagadde kiggala ekyo kyakigadde kati kabirizi naye awo waakomye Mr. Kabirizi awo waakomye kati oba agenda gambani agenda oba kati kuwaabiraani oba agenda kuwaabiraani oyo kabirizi yatabuka omutwe oyinza okulanga awaabidde Bobi Yanga tilwaki ayambala combat okuli amayinja ayinza okuwabira Bobi Yanga kabirizi yagweddalu ayinza okuwabira Mr. Update lwaki ayambala enkofiira lwaki Mr. Update munyirivu manyi ye awaaba ebintu ebitategeerekeka bwana kabirizi ayinza okuwabira awo tilwaki people power munyirira nnyo lwaki mwambala amasuuti gana amasuuti omuntu alina okwambala essuuti oyinza omulaba kabirizi awaaba ebintu ebitategeereka ate omuntu omulabirawo n'omanya newe yabeerera ewaka bwe yabeeranga kati oyo kabirizi yakubyanga abaana emigga ewaka buli budde ng'abeera aloopa waliwo omwana aloopa buli budde kati oyo kabirizi ateekwa okubanga famire gye yakula nayo yakubyanga abaana emiggo yaloopa kino dadi mami kino dadi kino mami kino dadi kino oyo kabirizi ateekwa okubanga ali mu kiti ky'abaana bwe bati era nyina lisaaki zendi mukola kabirizi ono ateekwa okubanga yaloopaloopanga ebintu ebitaliimu ayinza lwaki Mr. Update anyirira nnyo n'akuloopa
nakulopa Mr. Update lwaki anyirira nnyo lwaki Mr. Update bwayambala nyuma lwaki oyo kabirizi ebintu ebitaliimu yalopa kino muntu bwatyo temulowooza nti abakitandisa okuva edda bwati ate kukubanga kabirizi bwe yalinga naye kabirizi leero naye kaweddemu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bye propaganda namuteeka ku ttaka yenna kabirizi talina kyagamba ggwanga bigambo bimuweddeko share this video Mr. Update eyo nkyabayitirayo buyitizi nga bwe mbabuuza ntandikirewa nga bwe mbabuuza Mr. Update nsookerewa mumbuulira nkyabalinda wano bwe nsoma message nveewa ntandikire kabirizi ntandikire ku bato ya food ne Mr. 5 Cows nveewa ntandikire ku gundi ntandikire ku mivule ntandikire kwani mwe mumbuulira Mr. Update wawe ntandikira twabagamba people power manyi g'abantu tosobola gakkakanya teri muntu asobola kukakanya Kyagulanyi ekyo musaaga kale musimye ne mungamba Mr. Update tandikirero ku 5 Cows nga za mpumumpu ne food ne 5 Cows nga za mpumumpu bafunye obutakanya olutalo oli wakati wa 5 Cows nga za mpumumpu ne food bwe besanga bona bayinza okweyuza bayinza okubagana kakati talo lwavudde food ngajja atwala 5 Cows nga za mpumumpu jukira 5 Cows mu bulamu bwe takwatangako ku miliyoni 7 ndo yali agendo soka bamusuubiza ente 5 ate ente 5 omusajja gwe bayita Mr. Wanushat mumutegedde bulungi nnyo Mr. Wanushat nakwata emitwalo 10 nazuwamu Mr. 5 Cows nga za mpumumpu kubanga yakizuula nti Mr. 5 Cows tamanyi bei ya nte nakwata emitwalo 10 buli nte je emitwalo 5 gye yamuwa nakwata ne bu laptop bwa Lenovo n'abumuwa kakati Mr. 5 Cows ebibalo bye byonna bye yali abala byonna ne bigaana kwajukira bwe yagenda eri yagamba mugenda kundaba mu nteze bampadde mulimu neeyine gwako naye okwesudiya kuno kintu kibi nnyo bannaye bampadde ente zange mulimu neeyine gwako oyo Mr. 5 Cows nga za mpumumpu baba muwa nteze nnyini entuufu yandikamidde ne ku live baba muwa mwemwe yeggwako oba emunga eyina ekyana ekito yandikamidde ne ku live mama kuge mwandi mulabye nga ali kuli akama nga ali ku live munnange bamuwa za mpumumpu okuva olwo Mr. 5 Cows nakwatagana ne food munange nyamba ontwale wo musajja kakati food jukira ennaku zino zonna omanyi mwa M7 kyobola eggwanga Uganda funyo presidential advisor oyina okubanga either gwowabula omusingako obanga mwenkana nkiddamu kye bayita presidential advisor oyina okubanga go advisinga either omusingako obanga mwenkana kye bayita presidential advisor go wa magezi oba omusingako obanga mwenkana kati mwami Museveni yatulowooleza nti obwongo bwe bwenkanankana n'obwa food because omuwabuzi oba food yasingako kuba oba mwami Museveni yasingako awo gwe nange naye kye bayita advisor ekyo nkibaddiramu advisor kati mwami Museveni buli wabeera agamba food darling kati Mr. 5 Cows ng'agamba food nkwegayiridde ntwale ew'omusajja nga food atwala Mr. 5 Cows ew'omusajja nga bamuwaayo miliyoni 7 nga bakanyiza ze bakuwa tugabana kiwato ye agreement eyabaddewo nga food yetika Mr. 5 Cows nga mutwala wa Bosco nga amuwaanayo Bosco nga bomanyi nakuzunuza mwavu nnyo nga akwata miliyoni 7 nga azikwata aziwa Mr. 5 Cows nga za mpumumpu nga food alinda ekiwato kye manyi omuntu yabayigiriza okugabana ekiwato ye Mr. Wanushat Balamu yabayigiriza okugabana ekiwato oyo Mr. Balamu yali alina kusoma bwawule kubanga ayawula bannange talina muntu batwala bambambu mugenda agamba kiwato era twagala muntu ma Mr. Kiwato Mr. Wanushat erinnya lyongena ddi kujjako nkutume Mr. Kiwato oyo obwawu yayina soma bwawule simanyi yabubuuka atya yayina kusoma bwawule ye yabayigiriza bonna nti bannange mbeera yakwawula mbeera oyo yayina soma bwawule simanyi yabubuuka atya era bannaye abaawula abali eyo mwinayo munnammwe atabeegattangako mwinayo munnammwe no mumunone
ajabe gateko yabya inasoma bwawule tayari munaye jukira yabayigiriza bano bonna ba food obwawule ne food kane yasoma obwawule food nga bakanya tugabana kiwato kakati Mr 5 Cows jukira bukyanga agendeyo kye yakafuna yonge ekinene yafunayo buli novo Mr 5 Cows bwe bamuwadde emiliyoni 7 nga food akibala nti awe nyirawo 3 kitundu nawe Mr 5 Cows osigazaako 3 kitundu bwe bafulumye wa Bosco nga Mr 5 Cows nga bomanyi bwalina amagezi amangi nga tandika okuba essimu alo oliwa jangu alwadduka ku food yaddukidde ku simu n'okutuusa olwalero food akubira Mr 5 Cows nga zampumumpu takwata Mr 5 Cows okumanya musajja mugezigezi bwe bamukubidde essimu esendi eyo nga food akyusiza essimu bwamukubidde Mr 5 Cows bwakutte ayogeza accent ya mukyala ono mukyala we yagirese wano ku simu wadda tumugambe tutya nga Mr 5 Cows akyusiza eddoboozi ayogeramu accent ya mukyala awo food obusungu we bumukutte avana ku live wedda kwali azza live wawulidde oli ng'akyusiza accent ayogera mu ya mukazi tebazzemu kulabagana oli 5 Cows nga zampumumpu yategeera kye bayite sente yafubutusa ku food kati food agamba zabiko ino okumpe zange ekiri eri kifa kinegula ana Mr Updates bannange Mr Updates ebyo byenjagala Mr Updates kyobola nyirira n'okunyirira mawuli olugampadde ninga nti bana Updates online page siyinza butagenda gabagamba siyinza butagenda kugabagamba munange beeyiga kati okujjako nga Mr 5 Cows akutte tooke oba akoze kiwato nasindike tooke dia food naye watali ekyo food mukamwe temulabe ku live agambye ojja zimpe zange naye kati jukira ayina kubanja yinda direct kubanga abanja direct eri boss kajja bitegeera kati abiyita mabbali tayogera niya mubye awoza gwe sikyaddamu kutwala chofola bala mutatwala chofola ba gundi Catherine kusasira mukyala ndodo tatwala bali nange ensonga lwaki tebatwalanga tayagala byogera direct food lwaki tabyogera direct kubanga akimanyi bulungi bwabyogera direct boss kaberinga ateza amatu bajja mugantize womuwadde tebamuwadde kati lwe lutalo share this video batabuse da katonda wa people power teyebaka onale Robert Kyagulanyi big up president big up oyo Mr noza mumulabye kati oyo wenfite tanunga zampumumpu omuyito wokusaaga mama bwalaba ku center atabuka olo mukyala yankube nangamba namuweereza sente za kalenda yabomba bubombi nazo oyo ku center atabuka 5 Cows nga zampumumpu omuyite mmere kati food yali tafunanga kamubba food wetwogerera anti yamanyiro okugabana ekiwato yabbiddwa dda mu nyivu tasalikako musale era kye kimukoseza live naye ng'erinnya atya okulyogera atya kwa eri boss kajja biwulya bamugambe abantu abazze wano badde balina okugabana enjawulo munnange ono tebamuwadde lwe lutalo abyogera indirectire ayitira bbali eno food yabbiddwa dda oyo 5 Cows nkugambye ku sente mama owe bamuzala yagwa ku sente oli yategeera ekintu kye bayite sente ku sente 5 Cows omuyite mmere nolwekyo embeera bwete bweri lutalo lwagudde dda mu nkambi tebakyakwatagana bayawukanye nedda bagambe bajje live babiri tebakyayinza okujjako nga 5 Cows akutte ekiwato n'akyawulizaako ono bayawukanye dda miliyoni 7 zirese bato naye nga yabayigiriza obwawule ye Mr Wanushat ye yabayigiriza obwawule oli yalina soma bwawule banne simanye bwe yabubuuka lwe lutalo kati oluliwo talo lwamaanyi nnyo kati munnange food omanya alina ekizibu bakuserera mu katale oyombesa kkubo Mr 5 Cows bwe yamubbye akoze live atandise kulumba people power munnange noonyoli eyatutte tooke lyo wamututte n'akwefulira n'akuddukirako wali ennamulanda bale Mr 5 Cows mugezi yagambye alo yaddukidde ku simu alo kyo ndoza alinyiddeeyo Costa n'emuleeta paka kibuga Costa yagirinyidde nnamulanda jukira food ye adalowooza nti awo nayina gwakubira olwabomba kati food obusungu bwonna
bwe bamubyeri abulese wano atandise kutamirira ku people power atandise kulumba people power munange sife twakubye nonya 5 cows nga zampumumpo akuwe tokeryo fe munaye twesonyiwe oyombesa fe boyombesa tulina musango gyoli tetunatwala ku sente zo munaye engeri gye wasoma obwawule gwe noonya oli gwe oba obanja fereka tutagalirako atagalira ku ffe obusungu bwonna obweri bwonna bwe bamunyaze abulese wano ajja ayomba kino ayomba kiri agidde ku kirala banja direct tobanja indirect atya bwana banja direct boss ke yajja bimanya munaye tetumanyi kyotwagaza Mr 5 cows ye yabye tokeryo naye obusungu bwonna obulese ku people power obusungu otandise kulumba bantu munaye ffe tulina kyotubanja nolwekyo otulanga bwerere bwe baba akuseeredde mu katale toyombesa kkubo oli ow'omudala akuwadde ettooke ettono gw'oyombesa ow'omudala akuwadde ennyama entono gw'oyombesa nti munnange nyongeraako naye oyomba ffe tukuyinaako tabbu bannanga ayombye mwe temunnamulaba ayombye buli obusungu bwonna olubujja eri abulese eno kiringa Mr Update we nasomeranga ekaddugala twayina teacher nga mukyala nga lwaba yayombye ne bbaawe ewaka ayinza obbawe wenyula emiggo ne mutya n'okutya emiggo gyonna byalemye okugamba bbaawe nga bali ewaka ajja mmwe embooko ziggwera ku mmwe ne mulaajana n'ogamba naye omusomesa nkuba emigezo oluleekereke wankula ki munaye ne fuudu bwali Mr 5 cows nga zampumumpo olwamubye obusungu abutadde ku ffe munefere tunatwala ku tokeryo nonyoli eyakunyaze gobo yombesa nolwekyo olutalo sematalo mugenda dulaba kati linde ncha bagenda kweyuza food versus Mr 5 cows nga zampumumpo kati Uganda wetu se katonda wa people power teyebaka abo bonna baali eno bwe bagenze eri batabuse kati gwerinda basajja mivulo olutalo ate wagenda okutabuka ne food bino bibagambira wano nabagamba Mr Update I can predict future nze sobola okupredictinga ebinabaawo bino nabibategeezaako emyezi 2 emabega ne mbagamba nti olutalo olunaasituka wakati wa food ne Mr 5 cows nga zampumumpu mujja kutya lwabaluseewo dda bayomba beerangidde naye sebo oli omusajja gwe bayita Mr 5 cows nga zampumumpu bw'abanga yafunye ettooke ne bw'omuvuma ebyenkana waye ku ssente tasesema oye namutya newe yabeerera eno tasesema waliwo omuntu eyamuweereza akatooke kange namugaa nti akasente ako kawe seggirinya kamafuta namukubira ne mugo waayi baŋŋambye bati yaŋŋamba seggirinya essimu yo baye tebagiina timune badde bagiina ate lwaki basindise kwange namugaa munnaye oli yagambye gw'obompa yaŋŋambye nze ekigwa okwange kiba kyange kati nga bino byendeeta abantu abalina obuyambi Mr 5 cows nga zampumumpu n'omusindikira nti yamba gundi yagamba nti oli gwe tuyamba yali talina simu ye question gyakubuuza sebo alina logiki werenga wakiyaye akubuuza wansindikidde nga tuyamba oli yabadde talina simu sebo bwate bweyambuza ngamba Mr Update kyogamba oli essimu yo yabadde tagimanyi koze muna essimu yadde agimanyi ate lwaki yawadde nze kitegeeza yawadde zange namuga Mr 5 cows nga zampumumpu munango mukyala nanga nti mugambe lwaki yatadde kwanga azizzeeyo naye aba yazijjeeko dda ne bwogamba okuzisiba ye ekigwako kyajjako eno twamulozaako kati food bambi muno mweyabangalalira amatu food naye kaba muyiseewo bayibuli egamba Mr Update Bible ntera nnyo okugisoma egamba olimala okubba naawe ne bakunyaga kye kigudde ku food olunaku olwaleero yabadde yalayinize ettooke n'abaako waaliteeka ettooke bagenze nalyo buli omu amumanyi nti oyo ye tasesema ekintu ekigwa okukwe toddamu kati food ate okubyogera direct kubanga kiba kimukuba batabuse da bali mu lutalo fenga people power otudigida budigizi olwo lutalo lulyawo kati eyo nvuddeyo Mr Update ngenze ku musajja gwe bayita Kabirizi eyo nvuddeyo
nja kwongera olutalo dubongera kencha kanyongere okulumonitalinga lugwera walukomawa ati bulyo kyeyite ekigezi kijja kunachika sani mugezi sana kulya mu kibuga banzalira wali natete tali ayinza kunziba obidwa food gundi Mr 5 kawozinga za mpumumpu akulaze level Kati Mr. Update ngai mumanyi ebyange kati atendi timu Mr 5 kawozinga za mpumumpu nati ono engeri giyabangala la matwa badama nyi mugezi abadama mugezi Oliye yakubye 5 cows ojo yombe safe ojo yogere bitakwatagana kaweddemu lero ndi timu Mr 5 cows nga za mpumumpo lyose no kibba lyose no kibba olyose no kibba oyo tasesema oyo oyo tasesema tumumanyize ntwali na yeno oyo tasesema oyo Poza batamumanyi Mr. Updates yembera egena mu maso lutalo lwazedda mbaite munabadumanya nenga mumanyi Mr. Update nabagamba eno bagita the updates online page kigwawo kyembaletera ekigwawo kyembaletera nolwecho yeyo ekiri mu nkambi ya food wakati we battle of 7M bajita battle of 7M between food and 5 cows nga za mpumumpu battle of 7M mujja kuwulira nolwecho yembera egenda maso kawedde mudda yose nakinyaga kyewana nnyo sendi mugezi sendi staboni ndi mugezi ndi staboni mama staboni manyama ziga gakaba ndi mugezi oli sebo oli kafuluku gwe oliye mukamaawo 5 cows nga za mpumumpu amanyi bayite sente bobango yagala okumanya kye bayite sente obuzanga 5 cows nga za mpumumpu mugezi ku sente kugeba amuwezange nagamba nti segirinya kyogambe yasindisi yabayita ina simu yo sabo aina ebibuzo byabuuza nawe nowetu nomuno gamba niye ati nambuuze ekibuuzo kyogambe oli ayita ina simu yo lwaki yatadde kwange nomugamba munnange yangambi yawadde gwe kakati bwabanga yatadde kwange kitegeeza zange era singa zabadde zizo yantadde kuko feno twamulozaako dda tumumanyi oyo tasesema tata kantu food kaweddemu babi food kaweddemu kati food yagande nja zibanjira ku live ngena zibanjira ku live kati avudde lino obusungu bwa 7M abulese eno ajja yombe saffe munefe tulina kyotubanja tetunatwalako ku sente zo Mr 5 cows yatte toke lyo olibanja ffe mune tulina kyotubanja food simanyi kyotwagaza Ngezo okulaba alumba bino alumba biri ayogera bino tocho kwogera amazima nti bannaye nabbidwa mu nsasireko alaba ku musajja amugamba mpezange oyombe saffe mune fe tutuyombe tulina kyotubanja ensonga zo zimale ne munno feno twesonyiwe nolwekyo food kaweddemu nako lwaleero kaweddemu oyo mugezi tasesema ate kye mumanyiko atayina enjala jjukira enju babanja buli wamu babanja kati ezo ekinene nnyo ayinawo emitwalo ngaaga ekinene nnyo ayinawo emitwalo ngaaga mumanyi yali eno ayinawo ngaaga ekinene nnyo ayinza okuba ayinawo emitwalo nga 3 kati food bwobokkiriza 3 awajjaga kuterako kuba kati nze nga mumanyi obulungi kati gasigazaawo ngaaga nga 3 olimala okubba nawe ne bakunyaga bagenze ne bazanyira Bosco ku bwongo onaakola bagabanye Mr 5 cows aduka asinga ne Mr Update oyo splinter abagenda ke Netherlands abaliko Sweden abaliko mu America mumanche bayita splinter oyo bwakwate toke emisinda je nafumu tuka ku parliament yakubisamu emirundi aduka emisindo oyo kati madamu food ayomba nedda ojazimpa samanya sandi kututte zamanya wabadde obanja abagala otwalibwa ne sibatwala n'entwala gwe awe batuuse lutalo lugenda maaso eyo nvuddeyo ngenze kabirizi bulijjo nze mulimu nzekka nga nze mukwasaganya naye olwaleero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alabye nga kisusse nagamba nti kino kankijje mu ddiiro
buli kimu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akitemyetemye olunaku olwaleero temwina kyamugamba ggwanga kabirizi kawedde mudda oba kati afumba ki mune kanoonya kirala ky'Oloopa kabirizi ayinza okugamba ti Mr. Update enkofiira gyayambadde myufu kati muwabide lwaki ayambala enkofiira emyufu omanyi ye twamumanyira mu kuloopa kawedde mudda kabirizi dda buli kye yaleeta ng'akikoonako ng'aleeta propaganda leero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kikumu akikubye n'akiteeka ku ttaka munanga abantu kye balanga Kyagulanyi Ssentamu kubeera mugezi Kyagulanyi Ssentamu kubimu kubikulangwa kubeera mugezi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abasomesa abamusomesa nabo ne bagamba nti Kyagulanyi omulaba ffe twamusomesanga ate nga naye afuuse musomesa mbwe abasomesa bamusomesanga ate n'afuuka omusomesa kati tabbu nejja mu kiraasi ng'abasomesa omusomesa wa P6 ya complaininga nagamba ono omwana tasaana kiraasi ya P6 mugezi nnyo alina kugenda bugenzi mu P7 banaye kati ogwo musango omuntu okubeera omugezi omusomesa wa P6 ye ya complaininga n'aleyizinga complaint eri headmaster nagamba nti munaye Honorable Kyagulanyi atususseeko mugezi nnyo bwe tumala okusomesa ate naye addamu n'asomesa abaana mugezi munnange kakati munaye Kyagulanyi kye bamulanga kubeera mugezi banaye ate bw'obeera omugezi ennyo ate era tabbu ebeze kyekirangwa munnange Kyagulanyi president naawe amagezi gakuyitirira nnyo byebizibu bino bye tusanze byebizibu bino bye tusanze mbabuulira mazima Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amagezi gagenda gamuyitirira naye munaye teacher wa math ya complaining wa P6 teacher wa SST na complaininga teacher wa science na complaininga bonanga ba complaining headmaster nga bagamba omwana tetukyamusobola omwana mugezi nnyo bye tusomesa abimanyi byonna kakati administration bwetula ne bagamba nti manyi ekyo kukola tya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agende butereevu mu P7 akole PLE ng'abasuseeko nga mugezi nnyo kati munaye Kyagulanyi okubeera omugezi kireese tabbu kyovula Mr. Update bw'oba omugezi tabbu bw'oba omusiru tabbu bane kati omuntu alina kuba tiimu boosi alina kubeera atya alina kubeera atya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olabye omusango gwe bakuvunaana katulina okuyita omusomesa wa P6 annyonnyole agenti bannaye omwana yatusukkako ffe twasomesanga omwana naye ng'obwongo obusaza ate Kyagulanyi naturally mwana mugezi nnyo kuva ddanga mugezi mbabuulira mazima tosobola kusanga muntu ali ku myaka gya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina enju efaanana ng'eyo kitegeeza magezi enju ezimbika kabirizi kaweddemu okumanya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu God sent parliament y'eggwanga Uganda omanyi kye bayita parliament okwetonda parliament ne yeetonda negamba we are sorry we made a mistake parliament ne yeetonda negamba nti we are sorry we made a fundamental mistake parliament yeetonze negamba nti bannange mutusonyiwe Honorable Kyagulanyi yatuwa data mulala twayingizaamu mulala ekyo mu kimanyi kitegeeza parliament yeetonze temukiyita kyakusaaga ekyo mbabuli amazima twabagamba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu God sent buli kintu kyonna ekijjanga kyakumuteeka ku ttaka awunzika alina bwakivuddemu mujjukira bulungi nnyo olunaku lwe yazaayo miliyoni 22 ze babaweeza enguzi emiliyoni ezaali 22 mukyajjukira ze babaweeza enguzi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazizaayo nga Kadaga agamba bamutwala mu disciplinary committee Kadaga tebyamukalira ku matama wayite banga tono nnyo Bosco n'agamba buli yazifunye zabadde zanguzi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awo n'awangulawo era Kadaga namulinda mune disciplinary committee yakoma kuki ono Kyagulanyi agenda basuula mu mwala Kyagulanyi agenda suula abantu mu mwala mwana mugezi nnyo ate God sent aliko amafuta ga Katonda ekyo mutamanyi kyenjagala okubagamba Mr. Update nti bw'obanga olwanyisa Kyagulanyi oba olugudde mutosobola kumalako kati munaye kabirizi kaweddemu olunaku olwaleero kabirizi kaweddemu naye ng'ebimu ku birangwa Kyagulanyi kubeera mugezi munaye Kyagulanyi amagezi gakuyitirira nnyo naawe olimba n'oba mugezi okutuuka ku sseeryo kati bakabirizi kye bakulanga lwaki wali mugezi kati kabirizi genda oyombese abasomesa ba P6 abakomplaininga nti omwana amagezi gamususse munnange tebakuserera mu katale ate n'oyombese ekkubo
kati kabirizi bamuserera mu katale ayombesa kkubo bayina okuwabira be basomesa aba P6 tibannange lwaki mwejjako omwana ono n'agenda buteevu mu P7 then abasomesa aba P6 bakunnyonnyole timunnange oli amagezi ge gamusukkako nga mugezi nnyo ne tumulemererwa ng'alina kukola bukozi PLE mune Kyagulanyi kyekikulangwa kyekikulangwa munnange kuba mugezi bannange kyekikulangwa kuba mugezi kabirizi takyalina kyagamba ggwanga ye kabirizi kaweddemu alaba kabirizi eyo tokuba bannange alaba kabirizi tokuba jo yafubutuse emisinde oyo kabirizi lese balimu emisinde ate nabagamba Mr. Update mutera nnyo okunyoma Mr. Update musajja mumpi musajja biki jo kabirizi yegombye omusajja omumpi jukira kikomera kya Galaxy kiwanvu kabirizi yayagadde abuuka ekikomera etalemeddwa bana ba Galaxy bamukutale bamukanyugere ku kisaputiki tanka abana badde bagenzeeyo wali okuva wali ekansanga nga bamuga munnange tulageko ku biwandiiko by'ogenda ozunga nabyo naffe tukolemu photocopy kabirizi bamukanyuzere ku saputiki tanka era lero mbadde mwetasobola kutambula bale tumulanga alimu oluwenyera bweruti alimu oluwenyera yagudde ku saputiki tanka abana bazze bamuga munnange ebiwandiiko byoyina naffe twaga tufuneko photocopy tuvudde wali ku KIU bituweeko because Galaxy eriyo kansanga naffe bituweeko tubeereko nabyo kabirizi emisinde gye yafubutuse tamanyira Mr. Update tamuna nti muntenda amunziruka oyo kabirizi kabirizi emisinde gye yadduse jjo nenga abana babadde bazze bamuga tuweeko photocopy kyekyabaleese tewabadde kirala kufunako photocopy tewabadde ensonga ndala yonna yabaleese yabadde akyali awo olwairo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atunda mizindalo kaweddemu kabirizi kaweddemu takyalina kyagamba ggwanga takyalina kyagamba ggwanga byonna babitemyetemye buli kimu n'akimalayo Mr. Update ni Honorable Kyagulanyi ekimpisizaamu obubi kwe kunzijjako omulimu kuba kabirizi nze nali namupatana Honorable Kyagulanyi kinnumye nnyo n'onzijjako omulimu kinnumye ekyo nenga Honorable singa ebyo yabimpadde eyo press conference Mr. Update nze mbadde nyino gy'adulesinga kuba nze presidential advisor kuzalawo ne levels okuwa levels ne zalawo obo kiraba nze presidential advisor kwebyo abayina akacca nze mba walevo abayina olugezigezi nze mba walevo abayina zalawo nze mba walevo Honorable Kyagulanyi bote omulimu munene okunzijjako naye sikifuddeeko nenga nti katambulirawo muna akalimu bwe katolero bwe kangenzeeko naye naafuna akalala bane network kiriya oba network erabika yegala kwekyanga mumbulire network bwebanga eteredde nga muntegeeza nti Mr. Update network eteredde eri kiriya oba nga tunagenda maaso network bwebanga eri kiriya Mr. Update nga mungamba eteredde network bwebe eteredde nga mungamba njagala soka kumanya mawulire ga network kiri kitya kyekyo network bwe kibanga kyekyo nga mumbulira Mr. Update Mr. Update network mumbulire kyekyo njagala kusoka kulaba network kiteredde because ate wano wemba twala ate mwagalawo nnyo mumbulire teredde bwe beteredde nga mungamba network weewumuzeeko bwe beteredde nga mungamba nti Mr. Update kweba eteredde nga mungamba nti Mr. Update network eteredde then nga neeyongerayo bweba eteredde mumbulire network bangambye network clear network not so clear mumbulire clear bweba clear nga mungamba bweba clear nga mungamba nti Mr. Update eteredde bangambye clear so munange ge mawulire agaliwo olunaku olwaleero njagala amawulire agabaddewo olunaku olwaleero geego Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kabirizi amumaliriza kati ninda kabirizi kyazzaako takyalina kyagamba ggwanga kabirizi takyalina kyagamba ggwanga kabirizi yawedde dda era abali ku the update online page kyemusobola otugamba kyokka kiri kimu nti kabirizi kaweddemu kyokka kyemusobola okwogera abali ku the update online page nti kabirizi kaweddemu bwatyo kabirizi embeera bwe mutabuseeko nabanga takyalina kyagamba ggwanga oba yadde anoonya political relevance bamukubya just press conference egi naye mwe mulabe ebbanga lyamaze agenze mu UNEB agenze mu NIRA agenze ewa naye just
a mere press conference of one day. Kabirizi nagwamu nabagala China kyagamba gwanga. Awedem bambi abantu bafabade bafunyemu okutya osagirinya Honorable bamulemesa okuvuganya tewaliwo kiremesa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuvuganya ku ntebe ya gwanga Uganda. I repeat this statement. Tewaliwo kiremesa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuvuganya ku ntebe ya gwanga Uganda. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aina O ne Erevo aina ne diploma. Ate twakyusizaamu kati Mr. Update nabagambye kati Mr. Update kasita ofuna diploma ya MDD obumazera nagirinya namukyusiza dda bulijjo kanagirinya nkabuuza what do you want to be in future Nakanagirinya kangamba my daddy I want to be a doctor I want to be a teacher I want to be a professor I want to be a lawyer nga waliwo omuntu nga Mabirizi omwana wezo mwagaliza obwa lawyer era ba lawyer muveeyo mwerwaneko oyo Mabirizi ku neeyisa gye yeeyisaamu n'enkola gy'akolamu tewali muntu ayinza kwagala mwana wasomebwa lawyer nga Mabirizi oba Bamirizi be bandirabiddeko beeyisa mu neeyisa bwe bati n'awaaba kino n'awaaba kiri awaaba ebitategeerekeka awaaba ebintu ebiri irrelevant. Kati omuntu bwatu kati nagirinya namukyusiza era nagirinya bomubuuza what do you want to be anga my dad I want to study MDD byakyuse wane ewaka wano mu nyumba byakyuse kuba buli muntu asoma MDD mugezi buli muntu asoma MDD mugezi waliwo muntu atayagala mwana wabere mugezi nga Kyagulanyi ze Mr. Update nagirinya njagala abere mugezi nga Kyagulanyi era nagirinya ndi mukambwe nnyo nkera buli kumakyakera ne mubuuza what do you want elanga daddy MDD yakikutano kiyimba kati ayimba kiyimbe awe ntuse Mr. Update enju ya Mr. Update buli mwana yenna agenda kusoma MDD bwabanga buli mwana akola MDD aba mugezi nga Kyagulanyi Mr. Update naye kankose chance eyo naye kankose chance eyo nagirinya njagala abere mugezi nange chance eyo kangikozese awo Mr. Update bwetutuuse tewali kuzikiza bawededda twabagamba nti Kyagulanyi mugende kompola tolumba nga Amerika ngo ina kasale buli olumba Amerika ngo ina kasale mbabuulira mazima babagenda kuzaayo emisinde Mabirizi wafuna akasale olumba Amerika tosobola kumalako nolwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwate bwayongedde okuwanika ebbango kati ebibozibozi tumulinze olw'eggulaawo abeeko kyayogera talabika todduka Mabirizi guwa bitandise guwa tutinkudde zaabike tumunoonya talabika tunoonya Kyagulani Mabirizi banaye mulabako tokuba bwe mulabeyo ng'atambula yeeyambudde mumanye nti Kyagulanyi amutabudde omutwe bane temukuba Mabirizi temukuba Kabirizi temumukuba bane embeegayiridde Mr. Update ekyo nkibeegayirira mumanye nti omusajja atabuse yaliyo temulese kyekimu nzenze kambadde mu managinze nga munywezezza kakati laba Amerika bwerese tanka Mr. Update kwaze ndi wa Russia nze nva Russia kati Russia ebadde enywezezza Mabirizi ng'emutadde ku ttaka kati Amerika negamba nedda kandeeteyo ku Amerika eba zibadde saawa nyezo olwaleero wali egundi ekamwokya ku State House Amerika neryoka ereeta tanka neryoka egiwumuza ku Mabirizi twa tannaddangulu bambi bemusanga temukuba ffe people power tusonyiwa temukuba bambi yalumba wakyamu Bosco yennyini yakubola watyawo Bosco yennyini ne bomugamba nti owaaye yingira kawo naye yennyini atyawo Kabirizi no wuno ayise wunaze Kabirizi wuno mulengedde Kabirizi wuno ayisewo mulabye ng'ayambuka Kabirizi muneewalinnya y'amagye ate sijja kubulookinga njagala obeereko ng'obulya munnange wakwata akambe n'oyagala olumba Amerika tanka zikugwiridde ku makya zibadde ssaawa 4 ez'okumakya n'obutikitiki 4 n'eddakiika 2 wali ku State House Magere tanka ne ziryoka zifubutuka mu bbanga nga bwe zigwa wansi Kabirizi tawonye Kabirizi mudda ye yalwetinkulira tebakutomezanga okulumbanga Amerika ng'oyina kasaale oli Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu muzibu nnyo olaba nzenzekka mbadde nkumanaginze Kabirizi
kabirizi awumula mirembe n'ekitangala ekyolubeerera kikwakire otebenkere mirembe amina mwami kabirizi wumula mirembe n'ekitangala banga network eteredde Mr Update ngagenda maso network eteredde because nkyayina updates endala nyingi nnyo zenjagala okubeera ngamba wa network bwebeteredde nga Mr Update mumugamba ti network eteredde berindo ngambe network not clear mumbuli network eteredde alima bali ejjusa onge network tenaterera bambi bwebeteredde mumbulire because ye kabirizi ye amaliziziddwa leero kubanga Lasha ebadde mukutte munge mu manajinze bulungi nnyo Lasha ebadde mukutte mu Lasha Mr Update nze ndi timu Lasha mbadde mukuttemu laba ata America bweze negamba nedda Lasha tetujja girekerera analebo kyagula nyonjagala analebo kyagula nyage no tetujja kulekerera Lasha katugende tugiyambeko nerete ebikompola network ebeteredde nga Mr Update mutegeeza ti network eteredde so yembeera eguddewo olwaleero katuli ku rest in internal peace kabirizi rest in internal peace kabirizi RIP kabirizi ate omuntu waba afudde Mr Update kati kabirizi si musajja kabirizi maleka mabirizi muki Musiramu bwa Musiramu manye waliwo gye bayita solat geneza waliwo gye bayita solat geneza waliwo gye bayita solat geneza nga gimusabira mabirizi naye bwabanga si Musiramu bamirizi wumula mirembe n'ekitangala ekyolukulubeerera kikwakire otebenkere mirembe amina bwana mabirizi oba bwana kabirizi wumula mirembe n'ekitangala ekyolubeerera kikwakire otebenkere mirembe amina yesala yokka gye tusobola okusabira kabirizi for now yesala yokka teri sala ndala share this video njagala etuke ku buli muntu yenna atenga kabirizi mulabye ayingiddewo katulinze mulala oyo yawedde tachina kyagamba gwanga bwana kabirizi RIP kabirizi Puliti Jamila ogambye RIP kabirizi wumula mirembe bantu bakwagaliza ekyumula ekyemirembe bane muwereze rest in internal peace kabirizi zensoma zokka Tito Lahim ogambye RIP kabirizi wumula mirembe nafuna Irene ogambye RIP kabirizi wumula mirembe Olivia Nambi ogambye RIP kabirizi tukagaliza okumula okwemirembe namba tya Ajala RIP kabirizi wumula mirembe n'ekitangala ekyokulubeerera kikwakire otebenkere mirembe amina ani ono Joseph RIP kabirizi n'ekitangala ekyolubeerera kimwakire atebenkere mirembe amina kabirizi Moses Mutebi kabirizi bale tuli ku sala ya kabirizi kaweddemu olwaleero kabirizi kaweddemu takyayina kyagamba gwanga tayina kipya kyonna eno walinya y'amagye nze nakulabulirawo ng'olumba nenga ono ntala nalumalako ne basooka ne bakussa akasiiso omanyi America eyina enkola gyekolamu America eyeekamwokya wali ku State House eyina enkola gyekolamu esooka nesirika kati gundi Lasha nesooka neyingirawo Lasha ensonga mbadde nyina bwenzikutte nga Lasha naye America egenza okulaba bwerekerera Lasha nga Lasha eyinza okubanga olutale jaddulwamu ate nga Lasha ekyayina entalo nnyingi nnyo ez'okulwana kati America kyekoze nereeta zitanka ziri zibunduuza tejjeeyo ziri ennene zennyini ejjeeyo ko zibunduuza entonotono neeta akakabirizi ne kagwamu trend mukisa ogambye RIP kabirizi n'ekitangala ekyomuwerera kimwakira tebenkere mirembe amina lwaki America yambye ku Lasha America kijiyambisiza ku Lasha nti Lasha nkyayina entalo nnyingi nnyo ez'okulwana kati America egenza okulaba nga luno njaddulwamu nnyo because nyinayo village to village nyinayo ki kati Lasha solo America negamba nedda tuyambe ku Lasha America kyekoze esawezi zibadde esawezi nnya n'obutikitiki buna n'eddakiika 2 neyingirawo America neyingirawo nesoka neeta ekikompola ekirala bamuvulungidde mu ttaka bwe bati kabirizi mu ttaka mwabulidde bannange
bw'olaba ettaka lyo nga liddugavu nnyo Kabirizi ebikompolo bimugwiridde bimuzingidde mu ttaka oyo naggwawo naye nga Amerika njebaza okunnyambako kubanga mbadde njaddulwamu nnyo Kabirizi abadde afuuse Kabirizi nga njaddulwamu nnyo naye Amerika kati Mr. Update oyo ye Mr. Kabirizi. Thank you for subscribing to KKTV.